Omugerera simanyi mukulu mawo wakola kitu kumayo kino byonna tekitegeeza kungulu waggulu ini munda waggulu tekitegeeza nti era nabagambye nti banne endagaano ya leero gyesirwa nti mugye bye ya leero naye bamaze ebbanga nga bakolagana omanyi zino political parties ebyobufuzi political parties oyinza okugamba noga nti lemi alai ne gundi nkolagane ne gundi nga ebiri emabega gundi Jeno Muhoozi yavaayo n'awaana ani Norbert Mao kulembeza asinga okuba nga ategeera naye akagundi kano enkolagana eno wejjidde katugenda okulonda ba MP ba East Africa Africa tukimanyi nti abalonda be bamemba ba parliament NRM ulira NRM yesingamu abangi kati era zimu ku ddiiro ezigenda zezo kibakitegeeza nti omukulu Siranda Secretary General wa DP yoga bugambi tiki yala yayingidde dda DP yabizize nange nyongera mwana yupi mwana bafunye mugundi yego linda principal muganda nga badde tasobya bana mbu yafuse lumbuye ne bali abayogedde ababadde ne gundi abadde mutuufu principal abadde mutuufu because okuvuma si kirungi ate banne ekiba kibityobola omuntu anti era kiba kibi nnyo okutyobola abantu ab'ebitiibwa so kati abantu abali abatyobola ab'ebitiibwa kibi nnyo mikono gyaffe nyongera okubajjukiza nti twabagamba ffe tetukuwa mawulire ga lugambo gokka wabula otulaba nga bwonyumirwa ate ngera stiru bw'oyiga bw'ofuna mu ki ekyokuyiga twayingiddewo dda tugenda kutandika ne King Saha owazaakayo ne mwana muwala Shiba Samali Kalungi mbadde nkulinza ongambe nti na kigambo ekyo mwana muwala anti omanyi olina byeyeyita Kamilioni yeyita dokita Hildamani Dr. Hildamani Afane Megadi yeyita Afane Megadi amanyi okuba trigger kakati yeyita mwana muwala emyaka muganda wange 39 n'ekitundu eky'obukulu ekyambe yakifuna dda myaka 39 egy'obukulu kale Shiba bakoze oluyimba ne King Saha mugwagambye tya muwomya baluyise muwomya sigwa bingandeko kino kiri era nakwegwe bali mu video shoot babade side zeri side okumpi ya side zebuziga side eyo bade bakola video shoot nenga ringe ya chikasuku eyo nenga eranga omukulu King Saha alindide kuba yangamye mbuye president alindide okulayira so president Raila president alindide okulayira King Saha asabu kulude motoka Benz olumaze saba okula Benz eyo erino kanamba UBM lwenda bibiri UBM 921A Oshege so ojange ita wao manya nti King Saha yakuyitako nategeeza nti ono ye president omutuufu okubonera bulaga president omutuufu naye binka avuga bwetyo Bika avuga bwe. Bika bawe yajimu wadda nawe. Zibinamu ebika. Eyinza okubanga avuga bwe. Eyinza okubanga okuba formatic n'enkola enkadde. Eno formatic enkola empya. Eno ya base sebo. Era sebo King Saha. Saha badde avuga gundi. Saha badde avuga kawundo. So kati wabanga agenze mweno that means akolaga nti class ekoze eki. Nadda mu mabega. We kugamba nti nange genzira mu kitegeeza ati. Mugambi nange yenjagala okudda naseka sikyecho King Saha badde avuga ati kawundo azze muki agenze mu formatic nze kawundo nzire muki Simon tewali agati Judith kankubulira bayinga basinga kati okuvuga emotoka ezebbeeyi ndoze ya principal yesinga ne kuddako ya bebe cool awalinga za kozi kusasira gitunda eri yakusasira gitunda nafuna endala funange yakenza temune kenza malogamu gwa kenzo ogola bavuge mutukange ya doni wanyama naye lunaku lumu muvuga mutwalako ewa entinde ewa Umaru Katongole aji Umaru Katongole obudde bugenda aina waayita kawalala ngamba nayo noddayo otya yandikere mutaka ya chipeso kumala wiki namba na parking ano kumpi ne doni nagamba nti vuga ne batandika yafunye kikazi era natoni ya bulake mumbera bwecho nga tugenda okubalaga emotoka ya King Saha era wenyine otufunidde chance ne tubuza ku Shiba Kalungi embeera egenda mu ggwanga enjogera gye bamugamba nti y'omu kubasinza okwonoona abaana naddala ab'amasomero Salopendi naddala ab'amasomero naye
naye Shiba yalidde obuwuka bannanga alidde obuwuka naye nze mu byendaba byonna byayogera tagenda kukyusa nyambala. No, but I think abantu abacommunicating ne Shiba be bakyamu because anti wulira omanyi wiki eyagwa honorable Salo Pendi ku floor ya parliament yayimirira n'agamba abayimbi muki mu masomero bambala mu mbeera ey'esittaza teyayogera ku linnya lya muntu kakati okuba bano abantu bakifunzizza ne bakiza ku Shiba naye nga mu parliament yali general statement ng'eri ku bayimbi ennyambala y'abayimbi embi abagenda mu masomero kakati oba wemanyi nti noyambala bubi boogera ku ggwe oba omanyi yambala bulungi tewali nsonga yakwewozaako oba kitegeera and by the kino kyasembebwa n'abamu ku bantu bali mu industry ene ya art nga gundi kayemba n'agamba kituufu waliwo balina okulongoosaamu deputy speaker n'agamba abaana tebakyazina mazina ngakola ki bazina omutwe guli wansi akabina kali waggulu agamba yenga amazina gaalaba negamba ba deputy speaker agalabirawa obajjako olaba bali abasomesa bagundi balubiri eno yali mu baasi balukana kubatwala mu kooti okulaba by the way ng'ogyeko nti Hildaman wa Nuupu kubanga n'omubaka omu kuba musembye wa NRM Honorable Rachel Magola naye akisembye n'agamba nti mu butuufu corporate tugyetaaga so kiba kitegeeza nti cause webanga ezenti ya art industry bonna abaliyo eyo nga balina akakwate ku art tubasuubira okusoosowaza nnyo ensonga King Saha nga ayogera ku kolabo yaabwe then ayogere ku ne Shiba ayogere ku nsonga z'endowooza so that King Saha ne Shiba ku luyimba lwabwe tuwe Shiba nga ayogera ku bya nsonga z'abaana ezo. Munsi mutukolaganira oba mutubeera mulimu akwagala natakwagala atakwagala musuubiremu bitali positive akwagala alina kuba positive so suubira bingi nti wabiwulira n'ebirala ojja biwulira bafaaniza akayo bamuwulira eyo we bamuwulira bansabe tukuŋŋane mu kisaawe ate tumukole ki tumukube nakafuna ennyimba 17 nga ziri mu ŋŋoma eyo era abantu bonna mbawa olukusa era bayimbi kampite wano buli awulira nga ayagala okuyimba mu ŋŋoma eyo nagibawadde guyimba nga weeyagala ginyumirwe nga weeyagala abantu bangi balinayo bazaakayo baabwe eyo eŋŋoma yiyo nagibawadde yo ridimu kati nakafuna ennyimba 17 tetuna zimalayo so sinza specify bali enkolagana yaabo ya kamera just kati tugabe tudakusanga ojjatuga kati ate n'ekirala olabe eyo audience gye twalimu yonna real thermometer mwagiteeka watube nga tuyitamu mutupime ogambe oyo ali real adde wano then tuyitemu n'omulala ogambe oyo ali fake adde wano badde mbasaba mukoleka real thermometer manyize saasoma ama drop out amanisi drop out everything I know I've taught myself naye wabayo ekintu kye bayita real thermometer please mugire oba real detector mulete real detector so ekyo kyenyiza okubagamba kubanga nze sikyamanyi kikyakola kubasanyusa kyenyiza okubagamba never say never toyinza kugamba nti nze sirikola kino kubanga omuntu ayinza okujjaawo nakola exactly ebintu byoyagala no ending up ng'otuta abantu bana ebweru babiri nga bava mu famire ye babiri famire yo nemwewasa nitubaweereza ebifaananyi ne mukakkana ensonga zonna naffe tumanyi okwekeyamu tujjo laffe betubeera n'ebintu byetubeera nabo biba birooto by'abantu kitake sokoefayo ndo zonna byentindikira sabaabu kati okoze otya ku guuni tubabuuzaako abantu abatulabira mu diaspora ntimugambamutya agamba tya beeka agambye matini oyo mujjukire wa Brian White agamba ayagalako namba ya Brian White ani Brian White mwali nnyo akoma mu sizoni eyokusatu mulindireyo
yakyaliyo yagenda kuya ku ssente ze ziri ssente ze yagenda kuya ku ssente ze abali South Africa mwina tubabuuzaako naye ng'era nyongera okujjukiza omunanga ndaba omwana omuwala ali eyamakawulira gagaanye okutereera omusajja byakola tokyabitegeera senga Mirembe yavuddeyo n'agamba nti nedda mukaabye ekimala ekyokuddamu nzakirina ate mmwe abaami alina ekyenjawulo kye yabaleetedde cupa kaberenge kalakata naye bannange kino kikambwe kabere yetaaga kulabako kaberenge yesengani senga omumbejja kaberenge kalakata yetaaga kulabako kalakata mbalala bushenyi kamwoca ntinda kala kiri mu Uganda enyuma olwo yagambye bwafa ayagala sigala mu Uganda kubanga enyuma nnyo gwe yetaaga senga ogenda musanga enda mmere kukidda mu kiteezi kukidda mu kiteezi nga wakava empererwe omukyalo oyo wali omumbejja senga Mirembe emirimu giganye genda onone emirembe omwami aganye genda onone kaberenge kalakata kyawedde dda balongere shiba ndozanga ayogera ku gungu wamatongere shiba nga ayogera ku nsonga ze ez'okubeera nga abannayuganda mumutaddeko ekintu ekinene ennyo mumugamba yasinze okwonoona generation ene ento yasinze okwambala obubi azifu ye muyimbi yekka ali muno ayimba gundi ono waliwo n'omuwala bulala era ali mu bintu byokirala. I don't know about the minister's mind fena tulowooza different era ngenda mulekera view ye because nayo eri valid but katati n'abantu batulowoozeeko ng'abantu fena ffe tulina gye tuvudde twekuzizza ng'abantu abamu ku ffe twava ewaka ku myaka 14 katoyinza ate kunteeka ku pressure kuza omwana wo gwe nga gwe omwana ekintu kyasinga okulabirako tayinza kubuuka gwe maama we agenda okusomesa abaana okuva mu buseegu balindowooza abayimbi bangi kituufu abambala obubi gye bali bangi n'abambala obulungi gye bali ate kapakati ye yakisusa sima yawona yakunamira abasawo kozi maneja yani maneja yani yafuna accident ne bajja okumutaasa nga balina okugula leesu naye nga bambi maneja kozi yalinya yivudde mutu maneja mando baba kapaka yawona bategeeza nti mu abayimbi okukunama si kyekituleeta si kyekigula audience bakulimba shala mwana yajjanga wano alina akayimba ke bayita mamwendo mukikunta musula bwe yajjanga ebifo by'omu maaso wulira soko wulire ebifo by'omu maaso nga sente endala ng'omanyi ababigula baminisita just kola ku bimyanso bya shala mwana okkiriza okunama Judith singa nkera ku matene ntandika okukola sheno nga nyambala bu patra Judith ebyo birala ebisigundiyo si egundiyo kyeyagala Judith katono nnyo sayimo omu ku bayimbi abakyala abali respectable mu ggwanga muno era abaludde mu ndongo eno era bangi bamulabirako era asomeseza bangi bamuyita Judith Kaweesi nene vivirie tolirabangako nze sikiriziganya naye nga waayimba buli omu asuka n'akola ki nazina nekati abaana b'ekitende kujowanika Kaweesi ati wulira the new girls bali batandika bayita Judith Kaweesi osomesa abaana bangi balina groups ezo generation yeno gye tulimu bode is part of nedda bayoneka bwononesi gwe nkubulira kati gundi omulaba ati nayo gikozesezza otya kati kakubulire abaana bagenda kutuuka okujja ku stage nga Desire Luzinda yali yagwa naye after muganda wange gundi y'okufuluma Desire Luzinda yakuba ebibbulwawo nakati akyabikuba oba akyaliga biwundu amaanyi gaali yako bigundi bye ekimu ku byamujja mu ndongo amangu bitundu byo byakyama kulabika walya mpaka kati kankubulireko Desire ne bwatulawo n'ombuza kaseera kyakali kasinza okunyigiriza mu bulamu bwo yeyo moment gye yayitamu mwebemugamba kati olaba Juliana yakunama nga atandika n'amanya nti abantu kise kye baagala we yakyusa n'amanya nti abantu baagala music message n'agala ebyekunama bivuddeko kati bamuyita brandi oba ku muyimbi atayimba naye nga ategesa ekivvulu okitegeera brandi nkwongera Rema n'amakula omu ku bakyala basinga okuyimba okitegeera enyambala eyo kayoko giraba takunama Rema wa mikolo
abaana dimandi yaabwe abo abaana bali mu adolescent stage ebaagala yeyo kyebaagala kakati shiba wanatandika kuddamu muyita mu masomero because abaana bagamba basomesa tuletere shiba tuletere spice ani shiba omanyi sente zakuba ne kristo pande mu masomero wali omulabiko ku mukolo gwa tebasobola muleeta ku mukolo lwakuba akunama bamutwala eri abaana abaagala okulaba ebyo abaana bamwe balina amasimu abaana bamwe bayonooneka dda bagattako bamuleerako bulesi lukongo naye ng'olwaleero birthday ya mukwano gwange fire baby Winfred Nakanwaji happy birthday Winnie Nakanwaji yasanze emyaka bambi Winfred Nakanwaji birthday yakomyewo andi bangaye nti weekend balina omukolo balina okuyimbako tyalabika so kati bali bananyini mukolo ne batakaka era bebbaluwa enkambwe yaluse dda mu management bebbaluwa enkambwe yaluse dda mu management eri so omukyala oyo bamuyita omukyala ali ku screen golaba oyo honorable Sarah Opendi yaliko minister mu gundi mu cabinet ekadde kati saa zino honorable yakiikirira abakyala omwami naye ali mu parliament wekasese MP era ono luva ku fulo ng'omwami naye agikwata bebasinga okuteesa so weyabadde ayanjula ensonga naye yagambye abayimbi kati gwavaayo saa zino agamba boogera ku nze oba weewaddeyo nga ggwe omuntu kakunyumidde buli wetubeera ku gundi ku spikirizo agaye mbwe eri ewuwe mbwe ewuwe wali eri ku mazzi otekeddewo wali waggulu mbwe ewuwe wali ku mazzi asiiba mu gundi naye omuntu yagirwa ate shamini gyebakola ki nebagitwala ku gundi nebagitwala okujoza tugenda kupasa nyanzi genda ku kirala naye abantu bagambe nti senga malusi kawoomera genda ku Anet Plaza omunoonyeko yabaleetedde ke bayita kaledizi womu kanoonyeko gwe muganda mumwanyira azaali eyo ayina kabayita akatiggo sansolima omukazi eyazaala omwana oyo okuva weyajja ebintu ebisinga byakyuka fera tutukyalina mirembe eyakola laavu gino n'ogitwale tugende wa pasita Nyanzi emyaka 3 ensonga zaabwe zakomyewo naze n'awasa alina olutalo ne mukyala w'omukulu ow'emukono olaba eseetaawo ng'oyambuka olaba eseta ngoyambuka ogenda eseta mu lutobazzaawo kanisa eri awo eyawasiza ku mundu Victoria eri awo yatandika nga yagala mukozi w'okukyaki nga bagaawo ne bamala ne babirinya naye waayo ensonga z'abapasita naye pasita namuliddeko eggulo yagambye nti omukyala yamazisa egundi nga tamuwa mmere emyaka 3 omanyi okuba ng'olya mu woteeri ya woteeri tewo n'omukyala naye agamba nti pasita yagenda neyefuula bize nnyo nga ekyomukisenge tafuna okitegeera naye nga ddala nabekye yagwa mu balokole but I think pasita Manjeri naye anyiga biwunga tukyali mu kusaba n'okusiiba kyendowooza nti abasumba bano omanyi abasumba bantu balaba balinga bantu nga ffe okitegeera enjawulo eriwo nti abantu bangi nnyo abaddukira mu makanisa eyo nga bali desperate kati abasumba bantu tubalabira mu kiti ekyaba katonda b'oku nsi naye nga nabo batendewalirwa nabo bennyini bibasobako yensonga lwaki nti nno Pastor Nyanzi n'omukyala because omukyala ono bayawuka ne Pastor Nyanzi Robina yawuka ne Pastor Nyanzi ekiruma Robina nti ebintu byonna ebyali bitambula mu maaso wali eri byemulugunyako kati byava ne bikola ki ne byeyoleka omwala gwe yali yemulugunyako Kanyunyuzi ate agenda okulaba ono gwawasizza Kanyuzi yakubanga essimu n'agamba nti nsabira njafuna bufumbo ate Pastor gwakoze ki era munna bimuluma nnyo noonya Kanyunyuzi akyagaanye mugolo omanyira avweyo ento ate nga mujjawo ali eyo bambi ye yasooka mu kintu ebitambula bulungi Kanyunyuzi yali ayogera kati omulaba Kanyunyuzi omulaba oyo Kanyunyuzi ye makula
oli ye gundi ye Teddy kati kanyunyuzi omulaba oyo okuvayo kwa kanyunyuzi naye bajjako bamaze mukyawa oba namala omukyawa bati kanyunyuzi nga naye avaayo kubanga naye nga ensonga ey'eggumba eriwo yiino pasita jjukira amaka yagazimba kalina mwe yadduka omukyala mwaga nti yadduka omukyala yagabeeramu pasita nagenda ali ku gundi ku kanisa awo wabeera ku kanisa kakati omukyala yaleese akakwakulizo agamba ayagala ttaka ettaka lyayagala kwe kuli kyaki tayagala kanisa ayagala ttaka kyekitegeeza nti ekkanisa erina okumenyebwa bamuwe ettaka ate nga ne pasita naye essaawa zino ekyobugagga kye kanisa nettaka enyumba eno mukyala ye bagimulesembu pasita yadduka n'agenda omukyala n'asigala mu maka ago ensonga za pasita ono tesandise kati bayibaweosiba kuti wenneme ku kyomukyala n'obeera ng'oli eyo oli mu nnaku pasita oyo judi abantu bali mu nnaku kakati olaba simoni judi abakyala mufuuza tomanyi buzibu ng'omukazi ng'ayina ddamegi y'omusajja obanga yatomera accident nekumenya amagulu nate bannaye katoliddangu kati gankubuulire mukama takukubangako ddamegi abakyala abo balaba nabalina amaanyi kubanga okuva ebaafuna obuzibu obwo wali ku kanisa ono ye mugole tewakyajjula nnyo ngaewajjulanga oyo ye mugole mbooko wa n'oligwe bazeeyo ekifaananyi olabe mbooko wa omukyala asanyusizza agaye mbunno yalwawo yalina okulopa pasita nti mbu yamufuna akyali muno kakati tunulira ekikazi ekirungi ekyo kyonna ate pasita yafuna ebizibu okuva we yafuna omugole yakogga tunulira awo gwe baali batawa mmere yenna ng'alina pasita omulaba pasita aludde ng'alina ebizibu oyo genda empola ono yali tamuwa mmere ye mukyala mukulu laba ekifaananyi ekyo laba bwe baali bafaanana bonna kaakati tukomezewo omugole gwe baakawasa maama rawundi z'abapasita zino ziyita mu buyisi bwe ziti jukira twatandikira eri netujja mu babujingo netujja wetutyo bajezebe buli kimu nga kiri taratibu ennaku z'omwezi 29 jamu kuwuma malpapas hall mukolo gw'ebyemikolo n'embaga ogusinga obunene mu ggwanga Uganda gwe twayise bridal groom expo tulina kojja Kevin netubeera ne Senga Amida bonna weebali tugenda kulaga obugoye bwolina okuba ng'omumansulira mu kisenge aleme kudduka kufuna mulala kusiringa omutwalo gumu jangu ojje mu bridal groom expo 2022 era osabe nnyo mukama takusuulako ddamegi y'omusajja bapasita abo balaba bapasita beekolamu akakiiko balina olukiiko olubafuga kakati nga ofuna ekizibu nga pasita oba mukyala wa pasita ng'oddukira mu kakiiko ako kati beesanga nga abali kakiiko nabo balina ebizibu ebisinga te ne baana abalala balina okuddukirayo pasita gundi pasita ono wawano mu gundi wano mu Kisenyi omutegedde oyo kati naye atuuka ekiseera ate nga balina ebizibu ebisinga n'abalala neno pasita ki atanafuna bizibu Kampala wano waliwo wemutundwe tanabifuna tomu tanaba songa ziyise mu bapasita abo so ziyise mu bapasita abo ati Bugembe talina mukyala twogera ku bantu abafumbo problemu gye mulina yeeyo mumanyi buli mufumbo agenda kuleeta obugonyi bwomukataala tuwe tulabe wayitawo omwaka gumu nifuna omuwala yani Robin ow'emyaka giri wagamye emeka nga yalina emeka emyaka bakola embaga batugatta naye ne batuwa ne certificate certificate mwakalaza akatono akawanvu kakati eyo marriage yali mateeka mu kiseera ekyo nali ntandise okuzimba ennyumba ebbaje yakalina mwagirazi enjeru ne mawulire mwagirazi ennyumba yange eyo nagizimbira mu mbeera yali muzibu kyondaba si kye nali buli kyali ki yali bwabu era olunaku lwe tugiyingira okuva mu muzigo twagiyingira n'abaana ng'embaga nga tuli mu mbaga olunaku lwe tuyingira ebyo mu masanyu mangi mu kuyingira amata amakulu njagala kutegeeza mu ntegeera simanyi nakumanya olwo n'obusenge ndowooza butandisa okujja okutabuka kw'omukazi bwe kutandikira jaze kankubulire bamuseebiya ne bwe buba bugwagwa ng'okoze obugwagwa oyagala abakazi naye amaka ago gasaana ekitiibwa nze ndi muntu ategeera
ne benali badde nga noonya kwagala ku bakazi balala tewali ndi musumba tewali kingobesa mukazi olina we bwe tumala okufuna sente because yafuna sente nyingi naye yes nakola edduuka abazalidde nenyo nakola wa restaurant ate nga ku nyugundi emu kuliko edduuka yaabwe sente ze weewaawo namuwa kapito naye akola zize akati awo yatandika okubaliga kyenjagala okukoonako akatono akati obutabanguko obwo atandika okubeera nga tanneetaaga nti omukyala ankubye mu kooti y'emirimo etabagalira abafumbo kakati ekyaddirira oluvannyuma lw'emyezi 3 tuddayo mu kooti olwo kati guweza omwaka ne bamubuuza omukyala ono Robina nti era okyali ku nsonga eri ey'okwawukana n'omwami we n'agamba njagala twawukane tugabane ebintu yagambye tayinza kuwa wadde ak'obugagga ttaka lye wasaba teririiyo kanisa siiyo toli musumba ekyapa ky'ennyumba eno tayinza kikuwa nze kanisa sigyetaaga ng'omuntu naye ng'ettaka nnyinza okulyetaaga ekkanisa ye yabeere nayo ettaka liriwa eryo lyennyini okutudde ekkanisa anti ettaka ekkanisa ndala n'ettaka ddala sibitigidde kati oyagala agisituleko oba agijjako agijjeko n'ekyokubiri nze sandikedde ku makya kukaayanira nnyumba naye oyinza otya okwonoona obulamu bw'omuntu okumala emyaka n'ebisiibo nze n'enkolera ye natuuka n'okujjanjaba kitaawe omanyi okwoza omusulo gwa kitaawo gwa sezaala omanyi nga sezaala bamulongoosezza n'obeera ku kitanda nga gwotegula omusulo ogenda oguyiwe okomyewo akapiira okateeke wali akyali oba yafa mu bbiri nina okukyogera olw'ensonga nti ebyo byonna byempiseemu nga mbonaabona nze nali ng'omuwala awaka bw'ati kubanga babazaala 3 bonna abalala ne bafa yasigalawo bw'omu musumba Nyanzi Seeta Victory eyali bbaawo agamba nti tosiima yakugulira emmotoka n'akuzimbira ennyumba kalina nange njirabyeko ate kwegamba muzadde abalongo mu kifo ky'okusanyuka wamuddiza bukyayi nze ku lwange mmanyi nti nsiima naye okusiima tekitegeeza kunkubako kibaati oba kunzijjako omukwano yakukugjako ate kubanga yanzijjako omukwano n'aguwa omulala yaguwaani yaguwa Priscilla Kanyinyuzi yaliwo oyo kozi omukyala twasabanga naye mu church museeta muno bamumanyi bulungi nnyo yansindikirangako ne ku message ku simu yange nga neebaza mwebale kuweereza biki ngera abeera mu church ndiga olusi omwami oyo yayimiriranga ku kituuti n'ayogera waliwo abantu abankubira essimu ekiro ku ssaawa 8 kituufu esimu yasulangako nga babagamba mbasabire bafune obufumbo omulala nakugamba musumba ndinzekka mu buliri omulala yamugamba nti singa ompasa nze nenkuzaalira abaana gwe nga wali obadde ki nali sinaba kufuna baana omusumba yandekawo mu nnyumba muno n'addukira ku kyaki era gye yawasiza asula mwezi ezaalingawo ofiisi mwasula lyeddiiro ye ofiisi byebisenge kubanga yenkola ye kuva dda Bukoto nabagambye nti ebukoto bwe yamala okunca fenna bambi Robina nkwasize enlako abantu abasinga kanjogerako ku lw'abaana abawala abandaba essaawa eno kati useka kale byogera Robina nkwasize enlako bana sofitedde bo motivational speaker mwena tubagala yi ani agano tewona bayalwanirira ku gundi ku Robina gundi yafuna amulwanirira bambi kubanga anti tedi yafuna kese ezisinga basajja mwe mwerabira nnyo siganya omukazi ne waaba mubi tasobola kuba mubi 100%. N'omusajja tasobola kuba 100%. Nga tonnaba kusalawo kumwanika kukola ki nga we watomeranga bwe wakola ki sooka okwate minzaani opime sooka okwate minzaani opime kuba bw'otunulira abakyala bonna abazze sirabangako omusajja ajja n'agamba nti omukazi andesseewo agenza afumbiddwa oba kitegeeza byonna bitandikira ku basajja byonna bitandikira ku basajja nedda Simon ekisookera ddala simanyi alimba munne oli akugambye emyaka 3 ono akugambye ekimuluma
mujjako mukwano gwe bonna ekizibu ekibaluma kyekimu twasibire mu lumu emu mwezi gumu tetwaliyo naye Simon nze bwondekawo n'ogenda n'owasa kitegeeza wali wagenda and by the way Robin oyo gwolaba omulaba Robin gwolaba oyo takyawanga pasita era nga pasita yazzeeyo Robin amwaniriza era yatuse n'ogamba nti amaka gana gakkalina gaalimu ago talina gatekamu musajja tasobola gatekamu musajja okujjaho pasita obuzibu bwammwe basajja buli omu yeetaaga munne naye ne woba oyawukanye n'omukazi ndijjo osobola kukomyawo myaka 3 g'omaze ne mukyalawo n'olowooza nti ogenda kuddamu oyita mu bintu byemu noono Robin ekimuluma gundi ye kanyunyuzi omwana gwe yalabanga mu kyaki ng'aweeza mu kyaki ati bayawukanye ne Lwasa olwo balunywa eyakola omukolo ogutunula ng'omuntu musendeza muze omukolo olozeye ne yatuzaalira omwana obalunywa yazaala naye enjo teyatuzaalira alimu ebyano bya mukyala balunywa yinza Judith n'obisirikira mubagundi bazanya nabo mubali bazanya nabo bebaheeta obuzibu naye nga kiri kitya omugole ye mumanyi gwalina naye sibiriimu omupya era balungineegayirira mukulu ye mukulu wani Lubowa yawulira omulanga gwaffe woba otimba pasta ziri ennene abalina osooka ku postes ejudi profile yalinnya weekend mwabadde ku mameritu twajjuza ekituufu mudda wakati abantu beyo side bazze bweyogereye ku gundi ku mameritu gundi yabadde akunoonya yabadde anoonya omukulu Dikasolo yamufunye Dikasolo wakitiibwa nnyo ate mujja ku best friend ali wano wafitide kwini njagalayo tebbe emu ya miliyoni Simon kirekere myezi asembayo bwe twali wanoku yalwali lunaku lukulu yali idi yagula tebo bbiri teyalabika nagula bengano okujja ogenda wallahi ezo zemitwalo 3 genda obuuze mwanyi wagala nnyo okuza genda obuuze buuza kwini tonyiga n'ogana okuntuza mu motoka yejeddako oggula genda kukirala naye nga munange twongera okujjukiza nti senga mirembe kyekyokuddamu kyo gwe omukyala anoonya emirembe weewala ebintu ebyo ebyokubeera ng'okaabira mu kamera senga mirembe yagambye omukyala jangu tutereeze amaka omwana abuze omusajja takyadda simanyi kaakati myaka 3 wooloolo yabaleetedde eccupa kalakata lubalula akakagambo kanyumidde nnyo eccupa yo etereeza buli kira Haji Kamugaba atumiddeko nnyo eyangaye kwali